Waterfront Entertainment bakutusizaako a Waterfront Pictures, Lobu Kowani Productions, Ntvug Juniors Production yakaise message deleted. Obubaka busanguddwa. Mukasaka tulina kabaka gotwatandika naye. Alina akafaka muke yalimu. Yakwate kuba nasoka akoleza kabiriti. Nakwate bali waliwo tochi. Kyabika abadde amaze banga ali unconscious. Kiri yakadda buzingulu. Nakwate kuba yo navayo misinde. Yajja atambuza amaaso. Gambye twolekedde kapya. Yenkola yaffe kikola yaffe okamu digital. Pozi ngogaseko ne mu CD International Station Plaza Arcade. Ne Private Plaza wakiseka. Why? Soko jogezeko kutasanga tunabagenda wala. Kiryoke tofayo. Kastanzi ze kaka na gweba mugumu. Soka wesike mode mabiga. Rodi bekyasi. Nasoka kutwaka kufuru. Kwe kujagulire nakyala. Mukazi watu yatidetideda. I don't know where he is. We gotta get out of here. Come on. Jantu kwate kubo tulinogezaako kubano ngobudde bukyali. Anti kale. Bwe batu ne bayitawo. Nagambye lero kanu tukakoledde walala. Temufaayo. Kwe kujja misinde. Waisoko sirike kyagala ogane. Leka tulabe. Vayo. Geno kuza amaso nga kirodi kibali maso. We're walking out of your truck. Gwe sebo tugenda kuvaa neno tractor. Rodi bamuita tractor. Geno kwaga buleti mushe kwa kyenyu. Yeka kabadde kyakangwira. Naketekana akagunda wansi. Gasiya. Kabaka bamuita tractor ono gwolaba. Nasoka jjayo mujolo. Ono yafuna waneno bine bisongola ice. Kozo bad yafumita mu lubuto Gasiya. Why? Bizunga biruma. Kathy. Ono kwe kujasika nena kyabambi. Come here, baby. Jangwano baby. Bera mukakamo. Tumaze okuwanga utalo lubade utalo tufukidde zike. Ndoza chiwede kono buteo chiwede. Kibashegeza tugenda funa family ya Felije twalo utakoti ye. Obaje tubade tuwoza akakasaka nokona. Bwatu yasirwa mukazi we bagezeko va wano. Turakita bamaze okumuta. Kumbe turakita akomyewo. Stop! Oh God! Yimirira togenda wala. I'm begging you, stop. Mbutufu nkusaba yimirira. The industry cut. Pozi mu sinema bagamba batya kati. Pile upon cliché. Ekyo nyinza kigamba nti cliché. Equals a very bad movie. Cliché kiba kitegeeza nti boy eyo sinema sinema ebambi nnyo kamala. Chased by the bad guy. Karodi ono gwolengera. Is that his name? Kabaka asomeza ku kikolagane screenwriting. By the ubiquitous ice pick in the third act. Omutumba avu bamufumisa ice pick kyokate mu act yokusatu n'abula. Yes, I keep telling you, good movies build and they build. Zena bagamba sinema ennungi. And they build much like. Egenda maso n'okuzimbibwa n'ezimbibwa n'enyuma. Build until. Ebanga sex kwe gamba abanyuma paka ku climax paka omuntu lwakyamula. That's what we want here. Ekyo kye twetaaga wano mukola sinema. Climax. I know. Butuufu njagala nnyo ng'oyogera climax. Millie. Bampita Millie. Yes. Millie Council. Bakuyita Millie Council. I expect a lot out of you. Mbutuufu nkusuubiramu kingi. The foundation. Naddala mwenna. Storytelling. Manya ebiseera bisinga foundation. Character. Kisinziira ku sinema engeri gy'oba otandise n'olugero. Believable. Kale kito olina okugezaako gireeta nga at least ekkirizibwa mu bantu. Si kumalaga kubawo kintu. But that's great. I mean, I love that. I mean, we talk about that all the time. But it still has to be honest. Naye ate kirina okubeera nga at least kiri honest. You do. Let's paint the picture, okay? Olina okugezaako kuba kale tukubeemu ekifaananyi. Name track. Waliwo jamaa ayitibwa Tractor. Badass. Who's Badass. 14 of your friends. Asse banne 14. You have a gun on. Naye mbutuufu bwakutuukako ng'alina emmundu mu mukono gwo. Do you shoot it? Omukuba ebyasi oba tomukuba omukuba? Ffenna tumukuba. Yes. All of them. Mwena mumukuba ebyasi. Would you? I would Kale ate gwe. definitely put Mu butuufu nze ass. mukuba ekikopo ky'ebyasi mu katofaali. But empty a clip into him. Paka emmundu lweggwamu ebyasi. Me, Naye ate man, I am kagamba kasa kano wano wendi sisobola mutta kuba nze sita bantu. 5 pages. Naye mbutuufu weemera mu peegi za mmiri ze yawandiise ezo kujjamu oyo. Yeah, I'd kill him. Mukuba ebyasi ne mutta. His character. And on page 10, Kati ku peegi 10
Something has to happen. Ku script gyoba wandise ekintu kimu kiba kirina okubaawo. Higher story forward. Kwegamba ekiba kisindika olugero lwenna lwa sinema maaso. Also on page 10. I've got Tractor giving a monologue about wano kiraga Tractor agenda maaso n'oku yafuluta bufuluusi. first century. Eyo sinema ebe neebasa. Come on. Leka naawe. Dude, that's not the girl with the, the red hair. Si gwe gaalo ayambadde red hair n'engoye ennungi oyinza okuwandika ekitunga ekyo. Greatness comes from Manyi bagamba nti okuwandika ekintu ekisufu kiva mu bwongo here, ne ku mutima comes a little bit from, mpozi ng'ogasseeko ne wano. the mojo of all three. Kegamba eba mmojo ya bisatu aba katemba wa bisatu. Story inside of you. Olina okugezaako okufulumya olugoye olusufu okuva mu ggwe. Oh. Okitegeera? Oh. That's the movie. Ekyo kibayita movie kasita oba ng'okijje ku mutima ne mu bwongo. Swoon. Mu bwangu ddala ngireeta. Kale Lodi nga bwe gambye yali musomesa wa screenwriting. Bano abagenda maaso n'okuwandika engero za sinema ba screenwriters. Wabula naye mwennyini ono golaba muwandiisi. Mr. Brand. Naye nga si be bano abali successful naye ate yafuuka omusomesa ali successful. Mr. Brandit. No, my character's better. Thank you. Kati ngenda tandika okwekkaanya characters zange bulungi nnyo ze ngenda okuwandika ngeza sinema. Hey, Weebale nnyo. I like the whole Bogart look you've got going on, but it's Naye mbutuufu engeri gy'oyambaddemu pan out here. sigamba nti ngezaako gizalawa naye ate siwulira bbugumu naye ate oyambadde ebintu jaketi kooti Fashion, actually. munaye eyo ye fashion yange. All my ideas, I write a lot. Kigamba ebiseera ebisinga ntambula n'ebintu bingi nyina otambula n'engoye nga ziriko ensawo mu didi. Feels like I'm pulling ideas out of my. Nze ebiseera ebisinga mpuliranga idea zenzija mu katoffaali. Yeah. Ebiseera ebisinga tewavaayo nnungi mu katoffaali. Wanted to grab a spring roll. Kati mbadde ngenda kukwata wali funa ku byakulya Wanted to take a look at my. wandyagadde okgenda tugende ffena tugezeeko okwekkaanya. I just got out of this really. Omanyi naakava mu mukwano mukazi wange mbadde naakamuta. Listen, I was talking. Mbadde gamba tugende tufuna at least otunule mu bitabo byange mbadde sigamba nti oba kwana. Did you think I'm coming? Simanyi obadde olowooza nti kwana. Dumbest thing. Amazima gali nti mbadde ndowooza onkuba manda. Sorry. Onoosonyiwa. Surprise you. Naye tofayo ngenda kusurprisinga. With what? Naki? Sorry. Ne story gye ngenda okuleeta eya sinema egenda kubeera nka kale ekimotoka kimusekule. Wow! Oh, cool. I've never seen that before. Mbutuufu ekyo sikirabangako kiri kkulu tubadde nga bali mu sinema. It's very cliche. Ekyo kye bayita kiri kyeboyi sinema teba nnungi. See you in the funny. Ndowooza tujja kuddamu tulabagane gye bujja maaso. In the movie. Why? Sebe ekimotoka kibadde kimukubyeko kamugambye ekintu kimu nti ekyo kibadde sokulu mbadde sikirabangako kibadde ng'ekya sinema. Kati akwate kubo najja nga atambula ayitibwa Joel Brandit yatuukira mu apartment ye n'abaako ebintu ebimu byateeka wali ebisumuluzo bye n'obuto obutono bwateeka wano bwakuŋŋaanya. Nkugambye naye mwennyini screenwriter wabula tali successful. Olina messages nnya kutandika oziwuliriza. Kati yafuuka omusomesa asomesa abaana abawandika sinema abalungi. Tebawandika butabo tebawandika wabula zibeera screenwriting kwegamba bawandika ekintu ekya ku screen bateekamu n'action n'ebisigadde byonna kibeera kya bufuzi batera kuwandika pages 10 mwenda n'ebisigadde. Waayo ono ye Joel Brandit. Muno omusajja ntaddeko emundu ku mutwe aŋŋambye ngeseeko okugamba nze bampita Jeremy Potter. Bana egayi simu manya ayagala kunzita aŋŋambye njogere naawe ku simu simanyi oba buli akwata essimu nkwegayiridde. Yesu Kristo lwaki tokwata simu omusajja agenda kunzita aŋŋambye kubira essimu okwata essimu essimu neesookedde mutakategedde. Ono ye Joel Brandit yakimanya mutumbaavu ono n'asooka akwata essimu akube. Hello. It's me. Inze. Hey, what's up, bro? Story kigwe bro. I have to tell you, you really have. Nyina okugamba mutuufu obadde onfunye wano nkanze. Yeah, no. Kiki otegeeza? You just. Anti message gyondekedde wano eno ey'okuntiisatiisa. No. Nze sina bakulekerawo ku message What's going on? Nah. Ki ekigenda maaso? Oh my god. Tewali tabu. Tonight. No, I can't tonight. Tomorrow's good. You want to do lunch? Enkya tunaasobola osika ntulyemu ekyemisana? Alright, Kimo, stop it. Kale. Abadde alowooza kyaliwo yakubye essimu ng'amukangakanga. Naye ate kyaliwo amugambye ne essimu sina bagikubako. Kyeyakola ya message n'agidiriitinga. Back. Oba n'agisangulamu. Let's go. Kati akwate kubo najja eno. Movies. Waliyo eddwaliro. I did something. Kati alinayo kitaawe ono golaba ssebo naye yali muwandiisi w'amaanyi.
kali yaje agezeko muyitiramu awandiika sinema zimulemye Real bear. buli kimu kyonna kimulemye. What was that, Pop? Taata kikyogambye kitaawe yamugamba ekintu kimu nti bw'oba oyagala ogezaako okuwandiika wandika kyomanyi. It's harder than it sounds. Mbutuufu ekyo nange mpulira mbanga akikoyi kyengezaako okugamba abaana kyennyini. Enakasinema kaagala okuyiyawo bulaka kyamulemeseza kamuleme n'okutuusa wajje kalina okgenda. Nagambye ebiseera ebisinga maximum papers batera kuwandika epapula 10 aba screen writing pages nga 10. You want another? Olina kye weetaagayo ekirala? No, thank you, miss. Ati munawe onoosonyiwa maama. How you making out there? Badde naakamala osasula biiru yange. Good. Really. Kiki okolako awo koono kirungi si kibi. Naakwate kuba asituke omanyi ayogera nnyo apakuka nnyo. Officially, I think we're calling it more stalled than stuck. Wano ndabira ddala Berlin Wall, a writer's block going on, so... Maybe what you need is a little oba osanga kiweetaaga inspiration ngezeko kwa inspiration ekijja okusikiriza okwanika olugero lusufu kamala. Claire, come on. Kereya naawe vaawo. Kiki used to work kyateranga okukola? on your anniversary, huh? Nzijukira kwanu ya anniversary yaffe Oh, Pops. twahavinga sex n'ogenda owandika olugero lusufu n'owandika ekiyitibwa senseless killings. Just need a break, okay? A change of pace. Kyusa mu peesi Break. aneetaagamu ka buleeke. I meant, Ntegeezezza so this is just a slump. ekitegeeza bino byonna eno siraamu. All the time. Kano akaseera konna bulijjo kyobadde oyagala okuŋŋamba olinga ayagala okunkyawa. About this. Nedda ono mukazi wattu yate muzannyi naye ate nga We're baagalana. actually talking about. Kati ki kyoyogerako? Baba bakyanyumya laba mayiti bwefa wagona esooka yekkata wansi wakati wabwe we bali. Maama nnyabo mayiti ssebo yekkase wansi we bali wennyini. Abadde akyagenda maaso n'omunyumiza nti ngenda kwetagamu buleka okuva gy'oli. Omukazi ye akita. You okay? Let's get out of here. Oli oke tuve wano. Hey, Omanyi you think I could come to your place? oza asobola okukwata ekkubo n'enzija mbeerako ewa okumala ebbanga ettonotono kuba asobola kuddaka kati ati wali tabu tugende. Of the building. Kyavaamu etikka. Year-old Jeremy. Akaseera akayita emabega alina script gyawandiika eyitibwa senseless killings naye nga kirabika teyagenda wala talina gwe yagiguza baagana ogigula. Told me today. He said his name was... kati mu kaseera kano aba atambula agenda okulya munnamawulire ng'agamba nti roodi afudde ayitibwa Jeremy Potter. N'agamba waliwo jjame yankubidde essimu nga mpoleza agenda kuttibwa ayitibwa Jeremy Potter. Charge here? No, I... Ani ali mu buyinza wano? For you, Mr. Brandt? I'm... Ogamba kigwe? What is the name of the guy? Oyo gaya afudde yaani? we're not at liberty to discuss the case. Tetulina geza kudisikasinga ku keesi. Just said Jeremy Potter. Bangambye nti ayitibwa Jeremy Potter. Munnamawulire agambye nti ye Jeremy Potter. Mr. Brandt, the guy's already dead. Gayi mufu. He thinks. Agenza okugwa ku ttaka olwedde abadde mufu. Ono kyagezaako bagamba nti boyi yabadde tannaba kufa yamukubidde essimu. Never met the guy in my life. He left me a message. Omumanyi kono simumanyi simulabangako mulamu bwange wabula yandekedde message ku simu yange. Hear this message? No. Tusobola okuwuliriza ku message eno kono nedda. No. Tetusobola giwulirizaako ate. Yeah, Tebasobola giwuliriza. I thought it was a crank call. Kwegamba nze mu kusooka nabadde ndowooza First time I heard it, essimu eyagikuye abadde azannyisa it scared the crap out of me, and I'm like... nga manyi kyaliwa nga nkubidde ku ntiisatiisa. And then the guy falls out of a window like right... kati nageza omukubira nga ngamba si yagikuye ate jama naava waggulu agudde wansi agamba ye Jeremy Potter. Before he fell out of that window? Probably at least 3.5 hours. Gayi abadde yafudde essaawa 3 n'ekitundu emabega. Olwedde agenza ogwa wansi nga mufu. He left me the message. Do you live around here? Simanyi obeera kumpi waneeno gwesewo Mr. Brandit. No. Nedda. Around here? No. Claire. Okolera wano kono nedda girlfriend wankereya akolera awo kumpi. What type of work do you do? Kati mulimu ki gwokola? I'm a screenwriter. Ndi screenwriter. Really? Sounds interesting. Mutuufu ekyo kiba kinyuma. Think- Babamanyi tebagwako katemba. Well, no. Engeri gye baba wandiika ebintu bya sinema. Order from pictures. I mean, a company that has a deal. Waliwo kampani yayina banaye mutusonyiwemu. Information. Nkiwoono detective ajja kwagala ogezaako sigaza information yammwe. Ayitibwa Breed Love. Spell that. Brandt. PR. Kati erinnya lyo lisperinga otya kono liri Brandit. You want Chinese? Kati yakwata ekkubo ne yeetikka Nakya n'amuleeta mu apartment ye kubanga Nakya atasobodde kugenda wuwe. Ono yatuukira ku answering machine. Just Gwokola ki? he didn't delete it. Anti njagala kumanya just in case oyinza okuba tewagijjeko message. My apartment and check my... Toyinza kumala kujja kwa mu apartment yange n'otandika kebera message zange. From your class? Kati kwaliko message ya Nakya yakayitibwa Kamiri nga kamukubira kamugamba. You really grabbed me.
mbutuufu kyewakoze ogezako okuanalyzinga story yange kyabadde kisufu nabadde empandiika ebitaliiyo. Lwaki ogigyeko? Oyo mwana wa ku ssomero talina makulu. Mbadde sinaba kulowooza nti omukwana okugjako ng'omaze okugjako meseji eyo. Kati kitegeeza kiri ku ekyo, wafunyeyo omukazi omulala? Nedda, si bwe kiri. Ntoba n'obulamu bwange, ntoba n'okuwandiika kwange, ntoba n'okusomesa. Wuliriza, kyonna kyogezaako okuŋŋamba oteekeddwa okiŋŋamba ekyo kyolwaleero, tesobola kunyumyamu kola birala. Kono siteekeddwa bigamba kyo kyalwaleero. Then ntimanyi lunaku lumu bino ebyokuwandika bigenda kuluma mu katoffaali. Mutuufu nange nandyagadde okuba nga nnumwa mu katoffaali. Kamugabe ebisigadde kati tujja budisikasigako oluvannyuma. Mutuufu senga mbadde mpandiika sinema yange nandibadde mpandiika makeup scene ekyasinze mu kaseera kano ke tulimu. Kyagala ondeke. Kazika tukamwagala ekitekanika. Kamugamba tekandiyagadde akaleke. Bagenda maaso n'okukola omukwano. Kati wadda ku police station, ku precinct, nakyali ono detective ayitibwa Detective Lovely, oli ayitibwa Budid Love. Thought you were going home. Nabadde ndowooza ogenda kuddaka. Oh, yeah, I'm just looking at his file. Nkyatunuya mu fayiro yo n'omusajja yafudde ayitibwa Jeremy Potter. He's packed up and left. Manyi mukazi wange eri gye yakwatamu abaana n'agenda. Philly cheese. Buli lwa Mande manyi ogendako kwa Yitebo ne bakyali bange. Kati Few drinks, few laughs. tugendeyo tufune mu raps obutonotono ne drinks tonotono. I'm just trying to get you. Leka naawe ngezaako kujja mu ngeri y'okkola. Unaafokasinga nnyo ku mirimu. You know what you're good at? Omanyi lwaki oli mulungi? Humor, no social life. Olw'okuba sina social life. Olina good instincts. You're just like your dad. You know? Kwegamba olinga kitaawo. Osobola okwasaganya ekitumbwangu ddala ki kye weetaaga gwe love. Nice guy, divorced. Waliwo neighbor wange fireman ali divorced guy mulungi mbadde njagala omusisikane. Don't say I didn't try. Tugamba nti sigezezzaako kufunira musajja. Oh, hey, that guy today, Brant. Brant oli wamukebeddeko. What's your take? Ali biki? He's a screenwriter. Oli screenwriter naawe bamanyi. Bagwa nnyo eddalu. Check him out anyway. Mukebereko. Nanti enkya kye njokkeererako. Weeraba. Yagenze kusanyuka mukazi w'essebo yamusuulawo. Kati enkeera waalwo. Rodi yakwata kubo keera mu ssomero ku ssomero. We start to cook with gas. In The Wizard of Oz, Dorothy lands on a... Ono yabagamba nti ebiseera ebisinga bw'oba otandika sinema ekintu ekitandika akiti etandika yennyini ebiseera ebisinga yesikiriza omuntu okulaba sinema. Help me out. N'abanyumiza Wizard of Oz. Movies later, they're still going. N'abanyumiza Star Wars. Kill someone. Hitchcock. Kono kutta muntu. Right, actually. Hitchcock would kill someone. Hitchcock ye bw'aba atandika sinema bagenda kutta busi muntu. What about kegamba otandika okubeera curious oba oyagala okumanya biggwerawa. the right phrase for the protagonist? At the end of Act 1, something happens that changes... yekanze n'okwekanga nga nnyonnyola sinema. He is... abanyonya protagonist. He's affected. yandibadde nga karakita y'omuntu abeera mu sinema gwe baba bazanyisa agenda maaso n'okwita mu bizibu. Nkunyonyera ekyobadde oyagala nti butereevu. Kiri yakwata ekkubo n'avaayo. Yatuuka embali n'ayingira mu yafeesi ye. Essimu yavuga kwe kujja agezeko gikwata. Agenda owulira ekaaba bukaabi. Kirunga kiri wiyadi ate. Essimu n'eddamu n'evuga. Essimu ye ey'omu ngalo mobile phone. Hello? Agenda owulira kuliko omuntu ayogera akaayana. Naye nga tamuwulira bulungi. Owaayo nkubira essimu sikuwulira sikutega lwaki toyogera? Simanyi ompulira. Essimu eyogera bubi. Owaayo ojja kuddamu onkubireko edda. Ddala bwe yeekanga kamili. Yesu Kristo buno busa bwennyini. Oh my God. Yesu. You scared the shit out of me. Ontiisizza naawe. I was just dropping off some scripts and gonna... Owaayo mbadde ndeese scripts zino nkwate kubo ngende. I have a lunch. I'm going to give you my keys, please. Nange mbadde nkwata kubo genda ku kyemisana. I'll be in the park. Kati ebisomozo bibyo nze ngenda kubeera wali mu park. Gwe muzira wange. Protagonist. It just doesn't sound the same, does it?
gwegalawo ng'omaliriza byokola. Yakwate kuba agenda sika ne munywanyi we. Kati wadde bali wawo nakyali yajja ali ku muggo. Agenda okuza amaaso. Kiki bw'oyagala? Waliwo yamusekula ku mutwe. Bubi nnyo. All right. Kali. Okay, the cops are going to just drop the key. Nze kyemanyira ekintu kimu kyokka abasirikale bagenda kuba distracted n'omusango guno. Put it out of your head. The guy calls me, leave me a message, and he dies then. Guy yankubidde essimu n'andekera obubaka ono kataamu koodi. Balloons for the wee treasure chest. Waayi musobola okugezaako tuyamba ku busente wano tugenda maaso na kuyiga bya bugagga. About these people. Bano abantu bano balina embwa bano. Nice. Beera mulungi gye bali. These people bring down the building value. Bano abantu be baleetera abantu okuzimba mu paaka kubanga bazungiramu nnyo bamasiikini ne balowooza ekifo tekirina makulu. So are you writing something right now? Kati olina kyogenda maaso n'okuwandika kati. Page 10's. Looks like kill him. Waayi page 10 ekyanfuukidde ezzike ganya okuggwa. Put in a sex scene. Teekamu ka sexy scene. Yeah, that'll get you started. Kijja kuleetera ontandikwa. Preferably lesbian. Oba osanga tekawo ba lesbian kijja kuba kikola kyakolera aba. You know what you need? Please. Omanyi? Yeah, threesome. That too, but no. I was gonna say if you ever want to just get away, work on your script, I got this beautiful place I'm selling out in the... Kyemba ngenda okugamba ki ekintu kimu kyokka. Weetaaga ogezeko ofuna akafa akakakamu akafa akasirifu oyinza otuula owandike ebintu bye nga teri akuyingirira. It's not really yours. Waliwo akafo kemmanyi kentunda kali waggulu mu nsiko. Got talent. Si kakokono oyina talenti. Ono munywanyi we. Oh, real estate. Yeah, but that doesn't mean I don't go to the movies. Ngezaako okubulira amazima tekitegeeza nti sigenda mu sinema. Give you anything. Hi. Oh, Adam, Millie. Adamu ono ayitibwa Miri ono ayitibwa Adamu. Millie is in The my... class. Miri ali mu kiraasi yange. About you left. Naye gwe nakulootako ekiro kya jjo. And I think I remember you sneaking Naye nange nkujjukira wa sneaking nga n'okwata ekkubo okujja mu kiraasi yaffe nga batusomesa. last week also, Kimosabi? Actually, I'm the Lone Ranger. He is Kimosabi. No. Batandise nno okwewaana ebya sinema. You're Tonto. I'm the Lone Ranger. Jill? Wamajjiiro. Lee. Whatever. Bampita Miri koono kyonna. Market? Gwe kasita ofunye kyewetaaga bw'oba weetaaga ekintu kyonna nkubiraako. Ati kale. Brickles. Ayitibwa Adam Brickles. Bye, Millie. Weeraba Miri. It's so creepy to watch you work like that. Naye mbutuufu. Spinning her around him. Nze mpulira njagala kakyusa nkamenyemu bibiri. Class, you're not wrong, my friend. Noba ng'olina kiraasi omuli obuntu ng'obwo n'otaŋŋambako. Hey, bro. Kyali wayagala ebintu by'abakazi. You. Omanyi? Still, banging that waitress? Simanyi okyeggala kali ka waitress. For a year. Kayitibwa Kakeleya tumaze ffenna omwaka ate ka actress. It's okay. Anti ononsonyiwa bifaanagana waitress ne actress. Kale nyina ka meeting tujja kuddamu tusiikane ndowooza oluvannyuma. N'akwata ekkubo ye onaatunda mayumba. Real estate broker. Kati mu kaseera kano Kabaka yakwata ekkubo okusembera. Kyava asooka akwata olukomo. Yakuba ku ssimu ye kwasali machine. Agezeeko ofuna obubaka obuliko. Bani abamukubidde ku ssimu eka. Jonze Kereya. Muna inafunye omulimu gw'okuzannya sinema ngenda kubeera mu ssaawo. Kereya abadde akubye essimu mugamba nti ngenda nafunye omulimu ogw'okuzannya sinema ngenda kuzannyanga mu ssaawo. Yabadde. Give me a call at your convenience, just tying up some loose ends. Detective Breedlove naye yakubye essimu. Joel, Joel. you have to learn or I'm dead. You have to be there. I don't Munayo olina okukwata ekkubo gezeeko okujja. have you, Joel. Joel. My name is Murda Chang. Bampita Mada Cheng. 11 Carol. N'asooka amubulira wajjali. Kati waliwo omuntu omulala agenda okufa. Yakubye essimu ku ssimu ye ey'ewaka. N'asooka ajja misinde. Kwe kujja wano agezeeko ofuna address y'omuntu wamulagiridde. Yajja tuka misinde. Wayenzija tofa. Baabano apakuka olupakuka. Bana yetufudde agenda kufa. Akubye ku luno abadde mukazi. Kiri yakwata ekkubo n'akubira aba detective essimu agezeeko bannyonnyola. Agenda otuuka wano nga poliisi yatuuse dda mu kafo. Oliko abadde amulangirira. Ayitibwa Marine Cheng. Mufu. Bannange. Hey, you. Why? Hey, what's the... Otegedde erinnya ly'omukazi afiiridde wano. Are you a neighbor? I know it's your name. Oli neighbor we? Kuno siri neighbor we naye. Happen again. I know it is. Nategedde kino ekintu kigenda kuddamu okubawo nate. Kumbe ono gwaguddeko munnamawulire. Happened yesterday. Waliwo ekintu bwe kiti ekifaanaganako bwe kiti ekyatuuseewo jjo. Agenda okuzza amaaso nga detective waali. Kati wanaafuuka suspect kubanga kesi bbiri mwali. Brad Love yamukwata. Can't wait to hear your story now, Mr. Screenwriter. Gwe ssebo twandyetaaze okugezaako okwekaanya olugero olwo. Stab wounds, chest, abdomen, thorax. Omukazi baamufumise ebiso bingi. Lacerations. Ebiso bingi bye baamufumisa okukamala. Waliwo akantu akamuli mu kamasoko mperejeeko.
kwe kujasooka amuggyemu kano akamuli mu kamwa kwaliko ebigambo ebyaliko rich man, poor man, beggar man ng'ogasseko nekya thief. I'm doing it. I've had nothing to do with this. Sirika. Why? Cat dragged him. Daba kapa kyewaludde paka wano. Take a look at this. Soka wekanye kano olabe. Looks like a Chinese cookie fortune. Kalabika kavudde mu Chinese cookie fortune. Poor man, beggar man. Rich man, poor man, beggar man. Yeah. Kuliko thief, kusembayo thief. Thief eri underlined. Omubbi kiri underlined. So what time did you say that message came in? Kati ogambye nti message yaje saameka. Class, wait a second. I get a phone call. Why nyina okuba essimu. Just going to your apartment. Excuse me, I know my Tugenda mu apartment yo kono manyi rights zange. Movies is your rights. Jana tugende. Kirungi muwandika sinema ndowooza omanyi rights bwe zibeera nti ye. Kati yingire emmotoka. Muwandika sinema ate gwe omuggola abafudde. call them Miranda rights. You have Omanyi bakiyita Marino rights. to an attorney. You have right to phone. Bagakusomera, olina olukisa okufuna looya, olina olukisa okuba essimu, olina olukisa okusirika kubanga kyogera kyonna kiyinza okukosebwa mu kkooti y'amateeka gy'oli. Delete the message. I got it from my cell phone. Kati ate ani yasangudde kubanga essimu ngirisiivingidde ku ssimu yange. Understand? Somebody must have come in and. Omuntu omukyebe kayingira mu nnyumba yange n'adiritinga essimu. Entry. Does anyone have a key? Kati bagenda okukwata ekkubo kujanga message eri deleted obaka tebuliiko. Claire and my buddy Adam. Bameka abalina ebisumuzo byewaka kono waliwo kyali wange ayitibwa Adam ng'ogasseko ne girlfriend wange ayitibwa Kereya. During the day? Adam does, he sells real estate, but my Claire is. Adam akola kyemisana kono Adam atunda amayumba. Friend have Kereya your messages? Kereya akola ku wali eri emmanga. I'm Kumana kuliko ayinza osangula messages zo. not that close right now. She's my ex-girlfriend. Oli kati tetukyali close afuuse ex girlfriend wange. Myrna Chang. I've never met her in my entire life. Bana Marina Nchenge simusikanangako bukyangambawo mu nsi. Neither. Kati mbulira. It's so strange. Bana abantu botasikanangako bajja batya okukubira amasimu kono nange kineewunyisa. And I don't know what I'm supposed to do. Kati nze simanyi kyakukola. Oli wagwira ka fortune cookie k'aba China. Wayise okolabe ka fortune cookie kaakano. Oh. Wakaji. Nalidde kikyayina jjo. Onasooka akasekula. Munambeeramu akapapula. Ku luno mwalimu keeru. Kikamyufu. You're so lucky it's not red. Naye mbutuufu oli wa mukisa kana akapapula nga si keeru. Seemed Si kamyufu. to the killer as the victims. Kirabika. Omutemu ono afa nnyo ku ggwe ng'ovudde ku bavictims. Bavictims olabika tobaliiko nnyo oba tobamanyi nnyo. Naye ng'omutemu ono alabika afokasinze nnyo ku ggwe. Phone or put a watch out for you if you want. Tufune omuntu ayinza okukuuma tulabe. Thanks, I'm all right. Banaye ndyoke temumpa abakuumi. Is that what you do for a living? Kati ki kyokola okubawo? And then I'm also a professor. Ndi musomesa, ndi profesa. Oh, what do you teach? Biki by'osomesa? Bintu byakuwandikira sinema. So let me get this straight. Kati kasooke manya kino. Charge people to teach them to. Ogenda maaso n'okuyigiriza abantu ngeri gye bawandikamu sinema kyokka gwe toli successful. Omulimu gwakulema ofuna. You call if you want to talk. Bw'oba oyagala twogera otukubira ku ssimu. You're right about one thing, Mr. Brand. Waliwo ekintu kimu kyokka ekikunegula. These random killings don't make sense. Bano abantu engeri gye bafaafaamu tebikola makulu. Okitegeera. Kwegamba kiri senseless killings. It's a rubber. Eyo rubber gun naawe. Kali detective amugambye oli omukazi. Mbu ekintu kyokka ekikuleetera okubeera ow'omukisa kiri kimu kyokka. Killings. Nti engeri gye babattamu bano abantu tekiraga makulu. Kati onaagenda okirivayizingamu nga kitegeeza senseless killings. Waliwo akatabo ke yawandikako mu biseera ebikadde akayitibwa senseless killings. Yakwata bukwasiku n'asooka gyayo ebikosebwa byo byonna. Waliwo script gye yawandiikako eyitibwa senseless killings. Yamulema okutuna ate nga gye yakasembayo yokka okuwandiika yagijjayo. Joel Brandet. Pushed out of a window. Yatandika okugenda maaso n'ogezaako gisoma. His death. Wabula ekyewuunyisa The young couple. abantu ababiri engeri gye bafuddemu bwe balina mu screenwriting ye. Jimmy. Oh. Jack Powell. Jerry Palmer. Uli yafudde simanyi bali bamuyita Jamie Paulo. Mu screen Multiple times. mu mpandiiko oba mu script A pincushion. waliwo omukazi yafudde bamufumita emirundi mingi ne mu katabo mwe kiri. 2 more on the next day. Wabula ku lunaku oluddako bagamba nti babiri be bafa. God. Yesu Kristo Katonda wange. The killer's taunting the writer. He's using his own work again. Kali yakwate kuba n'asiikana kitawe n'amugamba purple. nti omutemu agenda maaso n'okuyigga eyawandiika. But Akozesa akatabo ke kennyini ke yawandiika kati mwajja ebintu ebimuhontinga. Bino byonna sibitegeera.
what you know. Kitaawe yaddamu n'amugamba mbu ekintu kimu ky'oba okola kiri kimu kyokka. Wandiika by'omanyi. If there's danger, it's got to be. Kati yadda ku ssomero. Right to the heroes. Yatandika ogezaako okusomesa. What? Protagonist. Oh, right. Protagonist gw'obadde oyogerako. Protagonist journey. I mean, you can witness something in the course of a movie. Kati detective ono yajja ayitibwa Lovely. But if it's not connected to your protagonist. Sinema gyatafokasingako nnyo ya heroes. Really the purpose of making movies. Right? At the end of the day, it's all about his story. Or her story. Ku nkomekero y'olunaku. Right. Ebiseera ebisinga omuntu gw'oba otadde mu sinema. Protagonist kiba kitegeeza nti buli kimu kyonna kibanga ekifokasinze ku ye. Oba musajja oba mukazi. Agenda okuzza amaaso nga detective atudde eri waggulu. Kati yajja yekkaanya oba alinako message zonna nga tekuli. It's our job guba mulimu gwaffe makers to externalize ngaba cinema makers journey. Ogezaako okufulumya jja neyo omuntu abeera mu sinema. Waliwo abuuza? Yes, detective obuuza ki? What if a character isn't aware of his internal journey? Bwe kibanga kalakita tamanyi kujja naye yenna. Memory of his actions. Kwegamba tugeze nga ebikolwa byakola mu sinema tabimanyi. One's behavior, perhaps to do something wrong. Kwegamba nga abikola nga subconscious ye ebikola naye agenda okuddamu okutereera nga tategedde nti yakikoze. Ekyo kibanga agamba nti akola ekintu nga takimanyi. Suspension of disbelief, don't you? Ekyo kibanga ekijjawo disbelief. Psycho, Norman Bates. Hitchcock yakikolako. Split personality. Psycho, Norman Bates yakiwandikako. Split personality. The break. Why tufunemu kabreke gwe detective? Bubu yagala kugenda nga tufulume bweru. Oli abadde amugamba nti tuyinza ogezaako okukola sinema nga omuntu ali mu sinema ebikolwa byakola tabiinaako makulu kwe tabitegera nti aba akikoze nga subconsciousness ye mulyawo n'akikola agenda okuddamu okuba nga ategeera ng'ekintu kyawedde dda naye nga teyetegedde mu yakikoze. Katonda yamubuuza nga mutuufu omuntu ono waaba yagenda maaso n'okutta afuna ddi obudde ogenda okusangula message gy'aba aleesewo kono kyangu atta omuntu n'agenda n'asangula message nze n'antiisatiisa. Bino tebikola makulu. Ne bino byogezaako gamba tebikola makulu. N'amugamba nti buno bulamu obwaddala. Ebiseera ebisinga obulamu obwaddala tebuliwo ogezaako kumakinga sense. Eno si sinema. Waliwo ekintu kyeteekeddwa ogezaako okumanya. Kubanga wabaawo ekintu kyeteekeddwa okumanya alisi oŋŋamba si bwe kiri. Yamugamba kimu sina kyekwese naye teyamubulira nti omuntu agenda maaso n'okukola bino kirabika agoberera script ye gye yawandiika mwaka gumu oguyise emabega. Nandiyagadde okwate kubo sooka ojje ku police station otwekkaanye. Munvunaana. Twandiyagadde ogezaako okumanya engeri gy'osobola ova ku lisiti y'abasuspekti baffe. Muntu akola detector. Kuno nakyo si kibi tujja kukuteekako. Kano kajja. Munaye tayagadde story yange. Bw'atyo story z'abantu abasinga obungi tazaagala. Ng'ofiisa akwata kubo kweyongerayo. Lwadi ekintu kino kikyamusobedde lwaki omuntu agenda maaso n'okukola ekintu nga kino. Kwegamba amuhontinga akozesa katabo ke kennyini oba akozesa script ye yennyini. Kati yakwate kubo n'ajja ku police station. Bajja bamuteeke ku line detector. Characters take on a life of their own. Something like that. Otera okuwandika sinema ng'abantu betakona ekintu bwe kityo. Too tight? No, it's fine. Atera kuwandika awandika thrillers. Yourself and your character when you write? Wali owandiiseko kalakita ng'omuntu yetta. You ever write any crime stories, murder? Wali owandiikako crime stories, murder n'ebisigadde. You must get an extra added charge when kirabika ofuna extra charge senga oba wandiise nga kalakita yetta. Good as it's filmed. Can we start? Tuyinza otandika n'ekituleese wano singa okwasama. So, kakati get inside the murderer's head, he speaks through you. Kwegamba oyingira mu mutwe gw'omutemu n'atandika okwogera gy'oli. Superior. Yeah. Are we supposed to start with simple questions? Lwaki tetutandika n'ebibuuzo ebyangu bye batandika nabyo? Maama wo yaani obeera ludda wa? Wali osse ku muntu? Mr. Brett? Only on the weekends. Let's get started. Wama mubuuze. Okay. Kale. Let's see. Katulabe. Do you feel inadequate having a successful father? Wali obaddekawo ng'ofiringa nti oli inadequate okubanga olina taatawo nga yali successful mu by'okuwandiika kyokka ate nga gwe toli successful. I don't really understand. Sitegera ky'obuuza. Anyway, guilty for the death. Wali obaddekawo n'ofiringa guilty kufa kwa maama wo.
okubanga yafanga afiiridde mu nnyumba yeeyokyeza. Gundi si bye ebibuuzo bye balina okubuuza. They're not admissible in court. Ebyo tebabikkiriza mu kooti ebeera detector. Mwe You trying to understand mwagala gezaako kuntegeerayo. games? Mutandise kunzanyisa mizanyo ondeetedde shirinki. Ondeetedde saikasi. What are you? Ebibuuzo bye bamubuuzizza nga Technically, no. What is this? mbu baagala gezaako mutegeera. What do you think? I'm killing people? Kiki mulinga abagamba nti ngenda maaso n'okutta abantu ne mane neekubira essimu nengenda ate nengisangulako nga amaze okutta I omuntu. want to support you. Yeah? I'm leaving you a message, but don't forget to delete it. Seriously, is that what you think? Ekyo kye mulowooza kye nkola. Enjoy doing this. Do you have any Ffe tulabanga gwanyumira okugenda maaso n'okukola kino. Mulina omusango emunvunaana nti tewali. Kirungi kambaviire buviizi. Bwe muba temulina musango emunvunaana. It went well. Byo tebigenze nno bulungi. You angry, Mr. Brandt? Lwaki oli munyiivu gwe Mr. Brandit? one? N'atemera You wa. are involved. You came to us, Mr. Gwe wajja gye tuli Mr. Brandit. Brandt, just before they were murdered. N'otugamba. Imagine. N'ogezaako tunnyonnyola nti bakubira amasimu abantu bano nga tebannaba kufa. I'm gonna slap a harassment suit on you so. Naye mbabuulire ngenda bakuba mu kkooti bajja basiba obutoffaali. Oh, well, guess what? Life's a bit cliche. Obulamu bwonna butambulira mu ngeri ya kirikeeyi. Cliche. neno present yonna ya kirikeeyi. Is that a wanted board? Eyo simanyi wanted board. It's a hooker. Oyo si malaya gwe batutte. Hooker. Mwina wanted board ne malaya. That is Mubulayo fat guy nga alya ice cream n'ekidonut. That is the fat cop eating a donut. You guys have to work. Kumbe waali. We're not trying to be originalist. Lwaki temugezaako okubeera original? Right now, I'm just trying to find the way out. Mu kaseera kano njagala kunoonya kubola enfulumu ya present yammwe. Yitaawo. Oh, and don't take this the wrong. Naye kya kino saagala kitwale bubi. Never see you again. Naye mbutuufu nsaba nnyo nneme kuddamu kulabako kubanga sandetaaze kulaba. Anti nange bwe ntyo tulowooza nti gwe wekka. Tebalina musango gwe bakavunana kubanga tebalina conclusive evidence. Kati balina okkata ne kajja ebbali. Kujja kacekinga emesegi yaako. Can we get together? Yasooka n'akubira Kereya n'amugamba tusobola okugezaako kusiikana. Then n'asooka n'akwata ekkubo gino siikana Adamu Kyaliwe. Too fat. Kyaliwe yamuleeta mu club. In the right places. Ayagala gezaako kwandalayizinga nsonga eno wabula ekyamulemesezza. The people that died. Bantu babiri bafudde mu katabo kange be boogerako bennyini. Yeah. I'm with you. The taxi driver. Okay, now, so Jeremy Potter owned a pawn shop, and then Jamie Potter. she's a seamstress. Kano kabadde kasimi stress. She's copying my script. Ono yabadde akopa script yange. Script that die would be. The zookeeper in the tiger's cage. Yeah. I told you I read your script twice if you. Waliwo wakasikeeki. So if we're tracking the killer, how do we get him? Kati bwe tuba batrackinga kiro ono tumufuna tutya? You don't. Nah, it was just somebody. It was nobody. You were well into your second act. Dude, this is the area in these movies when the killer should. Kano kasinema kabanga akabimenke. Thrillers like that. I wanted mine to be different. I thought. Njagala sinema yange ebeere yanjawulo. Blah blah blah. Kinali ngobako. Wouldn't care, right? That's why your movie never got made. Thank you very. Kati waliwo eyajja. N'asooka abaako by'ateeka ebbali. Thing is one big coincidence. All right, look at yourself. Nze kino ekitumbutuufu ndabira ddala ng'ensisinkano ey'amaanyi just. Ddala bw'ofaanana. It's midnight. Did you ever stop? Yeah, one my Agenda kukola. Gwe ne ssaawa 6 gwa kiro ogenda kukola tolekeraawo. for my advice. Oh yeah. Nkuwa amagezi gange. I think I'll write a script one day. Now, how hard can it be? Lunaku lumu ngenda kuwanika script. Still needs another script writer. Ensi yonna olinga agamba nti yeetaaga ba screenwriter. If you're using your script as a blueprint, Bw'obanga okozesa script eyo nga blueprint. random you can't predict. The zookeeper, my friend, dies. There's nothing you can do to stop that. Kiba kitegeeza nti Guy atta abantu randomly. Tosobola kumanya ani gwagenda kuddamu kutta. Makes some friggin' sense. Byonna tebikola makulu. Kimosabi, That's great. Thanks. N'akwata ekkubo yeeyongereyo. I'll call you, right? Jjukira akatabo ke yakatuma Senseless Killings. Jama mu katabo agenda maaso n'okutta abantu wabula talina tebalaga nsonga lwaki ono amusse lwaki tiwali connection yonna. Random killings ze zigenda maaso. Kati ono amugambye nti bw'obanga okozesa script yo nga blueprint kiba kitegeeza nti togenda malaga mukwata. Lwasonga abantu atta busi. Tomanya ani gwagenda kuddamu kutta. Detective yajje bali n'asooka atambuza amaaso ku loodi ono. Thank you. N'asooka alonda obuntu bwe kwabadde akolera analysis. Essimu yavuga. Essimu bw'evuga ng'essimu evuga ya call box. Yali ludda. Najja agezeeko okwekkaanya essimu evuga. Abadde yakafuluma ssebo essimu n'evuga.
yagizaako buza essimu neddamu nevuga jo yegwe Joel ani ono ankubidde essimu tomanyi otegeddwa oti essimu eno ogifunye otya kwokubidde muteeke ku ssimu oyo kisirani omusajja agenda kuzita ataddeko ebwasi ku mutwe agenda kukuba buleti anzijewo nasooka mubulira 96 and 10 96 and 10 siri wala mba nsobola okutuuka bwangu ddala 96 and 10 kale ndi mukubo nzija tojja n'abasirikale kuno sigenda kujja n'abasirikale mugamba akwatiye kale mekutta ye banayitufudde ngenda kukola ntya kwe kulaba emmotoka eyali awo ebbali gwe nsonyiwamu ssebo nsonyiwamu owaaye nyina omuntu gwengenda okima ku airport onoosonyiwa leka naawe buno buli kintu kikwatagana ku life and death byo mbimanyi ngenda kuwa 10 olwa buli 10 n'amuteekamu bwe tutuuka bali ku kizimbe njagala okubira poliisi nagambye nyina gwengenda okima ku airport gwegezako bawa address obagambe nti waliwo omuntu agenda maaso n'okutta abantu musiikanye lwaki tonyongera sente naye musiru gwe mbadde naakakuwa sente za ate era nkwongere sente kale sente zizo zeweetaaga bambi obwesiga sibira awo togenda wala muloka kwe kujja kabaka n'agisibira wano olwamala ogisiba olina omukazi amulindeko eddakiika 15 ng'atusse munda oli yasimbula busimu kigaali n'adduka kale kabaka atuuse ku kizimbe waliwo olwodi ataddeko kihuudu n'amanya kirabika yeye yakwate kuba asooka ayingireyo yajja asembera mpola mpola yatuka ku apartment 3C Sergeant wewe lyabba ku mutwe Oh Jesus Yesu Kristo Shit For a second when you came through the door I thought Mani bwose ku luggi mbadde manyi omutemu aze Sarge? Yeah Yegwe Sergeant tiye Oh You ran when you seen you pull up there I didn't see anyone coming up the stairs. No, the roof connects to the buildings on either side. You got a pretty good knock there. Your face is bleeding. Oyina osooka okwerongoosa kubanga Facebook nkasekudde bubi nnyo kajja omusaayi. Call the cops. No. Kwe kujagezeko okwerengesa. Nyina okwate kuba okuyita abasirikale kuona essimu agikuddemu. Kankozesa wantu ogenda funa network. Best to go down. Kirira wali wansi ku madawo gy'ofunira network. Wulidde. Did you see the guy? Did you see what he looked like? Gayo mulabe bw'abadde afaanana. Man from behind. Wayi jamaa nvudde mabega. Simulabe bw'afaanana. Oh, I see him smell sweat. All right, Sarge. Hey, Kale Sergeant. all cops, you're safe, all right? Gwogira obeera wano oluggi lugali lujja okubeera safe kange n'empita abasirikale. I'll get you some ice. Kale ekyewunyisa olipo yapiikinga characters nga bwe ziri mu katabo. Ne bwe liba erinnya terifaanagana wabula nga at least bw'oba olitadde mu abbreviation liba lifaanagana bwe liba lya initials. To be reached. No, listen to me. I need you to locate her. Tell her that it's Joel. Neetaaga ogezeeko okunoonya Detective Lovely. I need her to send a unit Njagala asindike unity. or whatever to the Plager building on 10th Avenue. Kyonna ekyetaagisa ku Plager Building. You tell her that I Ku got 10th Avenue ku apartment 3C. the guy. Jamu omu mutaasizza. Ono kwe kujja afunye ekyayinza ogezaako okulongosa ku feesi. Damn it. Yesu Kristo. Please tell her that Bambi mugambe I think detective buli kimu kyonna amaze okikwasaganya ono osobodde omutaasa. you find Ajja mubulira ebisigadde. Abaali wano baamusuulira mayiti awo mu maaso. Kiri ate omusajja bamaze ne bamutta. Banayitufudde. Tamusisiemu akambe. Kyokka ataddeko ebigalo bye. Tufudde omusajja bamuse. Are you there? W'oli awo. You're too late. Oli kikerezi. Too late, he's dead. Owaayo oli kikerezi Dr. Detective Lovely. Bano omusajja assa omuntu. No. Nedda sinze amuse. Kumbe poliisi ezze. Tufudde. We bamukwatira batwamutwale. Kuba already ayina ne mu jjolo. Kuliko omusaayi, kuliko ebyenkumubi. Ayisaawo. Boyi atandikirawo ng'obudde bukyali.
I'm sorry. Unosonyoma. Nosonyoma kubanga amate nkutaddeko mujjolo. Daba mujjolo busiru yagirekana. Abaye! Ayisana abadda mpambye nga tyawe njogera. Mujjolo agiretse mabega. Musatu nadduka. Yakwesa buno bufaye sikevu. Wano kati bagalira mugalire teriki. Bikigadde. Yataatemere wano. Nakakana. Aishewa. Ebintu byononeshe. Mumulabyeko nti wa. Mutumbavu atandise. Kyava akwate kubo okuvayo n'asooka atandika. Yuli apanuye. Kiringa waisa akaseera akwate kubo gezaako komawo. Arabe embeera nga bweyimiridde. Waye Kerea. Claire! Kati bw'avaayo yakwata kubo kudda wa Kerea. You okay? Oli okay? No, I'm Amazima gani nti siri okay. okay. Siri okay wadde. Are they gonna arrest you? Simanyi bagenda kukwata bakusibe. Lwaki oyogera bw'otyo? Out of the cafe. Poliisi yakutte kubo nejja gye nkolera ne batandika okumbuza ebikwatako. When detective, she suggested that you invented the Detective yangambye nti bino byogamba eby'amasimu agakubagana mu simanyi gwogakuba. Possible way, you know me, there's no... Okimanyi kisobola kubanga ngenda maaso n'okutta abantu. Hey, but I wouldn't. What? Kiki? Did I... Aliko omusaayi. Omusaayi ogugyewa. Oh man, I saw a man waliwo gaayi talking to him and then mulabye nga mulamu. Oh no. Kyokka ate ne bamusindika nga bamuse ne bamunsuulako. Fuluma. Have to believe me. Olina okuzikiriza ku kyega. Fuluma tandika. None of this makes any sense. Bino byonna nze kibirabamu makulu gonna. Why would people Lwaki abantu calling you? bagenda maaso n'okuba nga battibwa naye nga babasindikira ggwe? No, look, I mean... Nze simanyi. My thought is that somebody has read my... Mu kulowooza kwange waliwo omuntu atambulya akatabo kange nawandika kasesere sikiringizi. frame me or make me look like a... Waliwo ayagala okufuraminga kwegamba mbere nga bad guy. Aba ali wano. Essimu neevuga. Mu nnyumba essimu yavuga. Hello. Hello? Kale yagera okuwulira nga bye babadde bayomba ate bye biplayinga ku ssimu. Kiba kitegeeza baba likodinga. Just before they're killed. Sooka owulire munnaye ate biri ku ssimu. Be calling. Bye tubadde twogera wano wennyini. Ndete essimu nze kimanyina kumanya. Before they're killed. Mulimu ennaku ezisobola okukeerera boyi naye ennaku zakeeredde kyali wange. Said somebody has read my script. Said somebody has read my script. He's recording us. Why are you recording our voice? Lwaki ogenda maaso n'okulikodinga amaloboozi gaffe g'omusiro gwe? Yeah? You get off on listening to people? Ogwo muzeego ogwogenda maaso n'okuwuliza abantu nga boogera oba nga bayomba. Agenda okuzza amaaso ng'amulengera. Joe, what are you doing? Kiki kyokola ate jjo? Kirika. Sirika omusibe ayi kayiwa yatulaba. Why are you doing it? Lwaki ogenda maaso n'okola kino gwe muzeeyi? Is it we can put it on the internet or something? Kwegamba oyaga biteeka ku intaneti. Just like you? Ensi yonna olowooza ndalunga ggwe. N'akimanyi omusiru abawulira buli kimu kyonna kye boogera. Swear to God, I'm gonna kill you. Ndayira mazima ga Katonda mugulu bwe malo simatuka embeera eno ngenda kutta. Essimu neevuga. Go. Don't answer it. Omanyi togikwata. No, I'm not going. N'asooka ayongeza omuziki. Togikwata. Listening to us. Ono omusiru awuliriza buli kimu kyonna kye twogera. Moving across the way, okay? It is the third floor and the second window. I saw him. Hey, this is Claire. Leave me a message. I'm gonna kill you. Okay, quiet. I'm gonna kill you. N'asooka amukuba akaama. Akitegedde buli kye boogera sebo omutumbaavu akiwulira. Yenna akola bino. Owulidde. Genda okebera ofune akambe. Yasalawo ayogere mu kaama. Adam. Najjukira alina kyali waayitibwa Adamu. He pick up. Kasooke nkubire Adamu. Adamu alina okukwata essimu. Adamu agenda kukuuma. Hey, it's Adam. Leave a message. Shit.
Adam, it's me. I need you to get a Adam nze okay? njagala nkwetaaga njagala okwate kubo jeno yanguwa. Please, I need you, buddy. Nkwetaaga kyapiri kino kikwetaagisa olaba nkubidde Adam agenda kujja kutaasa owulidde. Lock the door behind me and you njagala okwateko weefuluma bwe nti oluggi luggale. the two of us. Toggula oluggi okugjako nga nzize obanga Adam azze ffe babiri bokka boggulira. Nkwagala nnyo beera bwa tosekuka kanzije ngene nkwata omusiru ono. Sibawo nga mpulira oli naasiba kene akwate kubagezeko okwetera kubanga mulengedde ku kizimbe kyeri yajja mukazi wattu asigadde bali yekanya mu ddinisa. Waliwo essimu ezze positive ID ku kyaliwo Brandit. Olowooza tusobola ogyesigako neno hanki nnungi simbi. Yayiseewo ku kizimbe kyeno. Mutumbaavu ono muswamye. Mutumbaavu ono ngenda mukwata asaaga. Wewe otyo agenda okugira ati okumusula nga ssebo mayiti guno mulambo. Essimu nevuga eno gyasiikanye eno bamuteze koroba. Kikyunjagaza kayagala okuwulira akayimba ng'akayimba kano yakalese eri. Akayimba kawuliza yakalese eri wa girlfriend we ewakereya mu apartment kyokka takawulira mu ssimu. Agenda okuza amaaso nga omutemu yalumbye eddakereya. Neda ofema basalasala nakyala omutemu yasalasala nakyala na fumita ono nga musaatu ali bali alengera naye nfudde nze poliisi neguse bwe batyo ne babandula oluggi. Waliwo yabakubidde essimu n'ababulya ku ki ekituuseewo eno. Musaatu kati ategedde we bituuse byononese. Waaye gwe yimirira alinnyalinnya amadaala. Onoona Adamu abadde atuuka butuusi. Kirira wansi. Yanayinza ate kiki. Nze bampita Adam Brickles. Nzize wano kusikana Kereya. Poliisi kwe kwate kuba yingire waggulu mu apartment. Bagenda otuuka eno nga ssebo Dabalodi kye yakozekana kya musayi gwe gwasiiza okusammuka wano. Ate nga bafunye anonymous nga babagamba waliwo lodi gwe balabye ku apartment wano amatching description ya Brandit Joel Brandit tebakyalina kati kubusabusa bakimanyiye mutemo wa ddala bali kuliko ekigambo stop me we mba musobola munyimirize. Poliisi bajja basobole okugeza kukuŋŋaanya obukakafu. Tugenda kulwaninga testi ku buno. Kale oyo mukazi nayogeddeko naye emisana. Why detective soko gye wekanye kino? Oza yakikoze? Oyo si yakikoze naye? That's our boy. Eryo eddoboozi lyakyali waffe. Let the pisser go. Sebo lyakubye essimu ebigambo ono bye yayogedde bye baade bakayanimu ono yabikute n'abyeditinga then n'abikuba ku ssimu ya Nakyala nga ne Brandit akyaliwo ne bisigala ku answering machine nga bigamba ngenda kutta
kati bwe bawulira eddoboozi bamanya bumanya nti rodi yabisindise. Aisegede kanakyala bakase kati musaatu awulira asiranye yakwata bukwasi kubo n'asooka atambula wano webisi kati kutaasa bulamu oli waaba amufuraminga mu butuufu akolera ddala omulimu omulungi omufuraminga tosobola kubeera wano kiro kyonna mwina kye mwamufunyeko kyonna kono tizinabamulabako. It's the follow-up on that script you sold. Waliwo follow-up gye twafunye ku script eri gye twa... It was never made, and guess what it was called? Senseless Killings. Yakola script oyo mwami sebo yakola script eyitibwa Senseless Killings. Wait, in the meantime what they did... Naye teyatunda. The coverage. What's coverage? Summary. It's basically what some 20-year-old part-time waiter thinks of the script. What's important here is the log line. A serial killer goes on a senseless killing spree. Bana nikogesako kunyonyola ku script. Script lacks structure. The core idea is a commercial one with a rewrite from an A-list writer would be good material for an industry standard thriller. Recommend script. Waliwo omuwala yawanika script On writer. n'agiweereza Lodi. Bw'agiweereza Lodi ng'ayagala agezeko okufuna comments. Ill conceived. I mean, Lodi comments ze yafuna n'amunyonyola biki buli kimu kyonna kyonna ekyali kyetaagisa. History, parents separated, isolated child. Katonda agenda okwekanya nga Lodi tamenyako mateeka. Bazadde be baayawukana. What did we miss? Naye sigamba nti obasobola okugezaako okubeera violent bw'ati. Si kye twamisinga. in his fantasy world. How about that? Nze kyengamba kiri ekintu kimu kyokka. Just another psychotic screenwriter who got rejected. Oyo psychotic screenwriter omulala ayinza okuba ali rejected n'asalawo bino atandika ebikola bw'ati nga ye. Yasooka n'ajjako eno mu yafeesi ye. Naye nga bagambye nti waliwo screen eyeefaananyiriza kwegamba screen eyeefaananyiriza yono gye yawandiika. Ng'era bagamba nti waliwo akawala akaali kagiwandiika. Ne kamuweereza agezeeko kawa comments. N'akawa comments ezaali zeetaagisa. Kaalina emyaka 2. Biseera bikadde nnyo. Waliwo gwagiŋŋanyeeko naye ne basooka batoba. Kumbe kammiri. Kabadde kamuli bubi. Who's that? Call McGraw. My whole life. Waayi mbadde nkuba kungulufu obulamu bwange bwonna. You're very good at it. Oli musufu mu kuba kungulufu kubanga onsekudde akatofaali ekigenda kiwakana. By my student, I'm fine. Nfudde. You Kati gwokola ki wano? here. At this time, it's midnight. Abadde azegezaako okuleeta scripts kono mu masekati g'ekiro. What are you doing here? Gwokola ki wano? Script. I just reorganized. Mbadde nze kulaba script yange. Probably help you find it. Kono mbadde naakabitereeza oba osanganyiza okuyamba ogiraba. It's a script I wrote. Senseless Killings. Waliwo script gye nawanika kono gye bayita Senseless Killings. I have one at my apartment. I can't go. Waliwo gye nnina mu apartment yange naye sobola kuddayo nayo poliisi endi bubi. Is that it? Do you mind if I say Yeeyo. something? Ofaayo bwe mbaako kye njogera. I know that this sold to a big studio and everything. Nkimanyi I just don't think it's that good. naye sikiwa nti gye wawandiika nnungi. And to be honest, it just doesn't make sense. Kwegamba tekola makulu. Haphazardly. Well, it happens every day in real life. It happens. Munaye mu bulamu obwaddala kyo kibaawo. For a reason. Yeah, that's what I'm trying to figure out. Well, it's not as good as the Naye ate tenyuma ng'oligino bw'enyuma. Eki? Original? Oligino? Eyo eyiyo olinga gye wakopa mu oligino eyitibwa. Kati waliwo eyitibwa messages deleted. Ewandiikibwa Ivan Reimer. I can see why you steal from. I have to tell you. Kati ono kyabika yagikopa muli. Eyiye yagikopa muli. This was in here too. Ne kano nako nakasiikanye mu katabo kano. Brant, my check for $45 is enclosed. I look Waliwo yagikusindikira ng'agamba ayagala omuweko comments. and hope to meet with you It's a personally. cover letter. Your response? Response yo gimanyi. Bibyo osomamu. Bye wamuddamu. Remember, always be truthful to your writing. This is. I wrote these notes. Bino nze yabiwandiika. Oh my God, Yesu Kristo. it's Raymer. What? Reimer. Eki? What is going on? Kye kigenda maaso lwaki tombulira? Can I tell you something? Can Nkubeeko kye ggamba. I trust you? Nsobola okwesigamu kye ngenda okugamba kono butereevu. So these murders are happening. Buno obutemu obugenda maaso n'okubaawo. And I saw my girlfriend murder. Nalabye girlfriend wange nga omutemu amutta maaso gange wali across. Police think it's me. They think that I've lost my mind. Poliisi erowooza nze ngenda maaso n'okutta abantu ndowooza ngudde endalu kwegamba mbatta sitegedde. Okay, your girlfriend was murdered? Kati girlfriend we yatiddwa. And I saw the whole thing. Buli kimu kyonna nakirabye ng'omutemu agenda maaso n'okikola. Oh, in Raymer's script. Here. Kati ne wano mu Think. script ya Reimer. Sebo yakiwandiikamu. Kyokolabe.
Click then Jack. yawanika ku jamaa ayitibwa Jaka. You're hooded. Jaka yakwata ekkubo n'ayingira mu ruumu Jack. nga mulimu Rodi ayambadde ekihuudu n'amusuula. Is that how it happened? bwe kityo bwe kibadde. Oh my God, that's it. I mean, Ddala mutuufu bwe kityo bwe kibeeredde ddala. last night. Chang died yesterday, and I was fortunate Lindako. to interview mawulire n'ogatandisa ofuluma. Apartment. olina apartment bwe tuyinza okgenda. Oh, it's a little funky. serious. Kono weeri. Ndi serious jantu tugende mu apartment wano tetugenda kubaawo. N'akeeteka akayisizaawo. run that interview for you now. Kakalino ssebo waliwo akatabo k'oligino. Oba waliwo screen. Did you say that to camera? Script oligino. What did you? Rodi nga tanaba kuwandika ye senseless killings. Waliwo eyali eyitibwa messages deleted. Bwe ssebo olagawa. Kati kirabika ye yakola photocopy. Yakyusa mu bitono nnyo. N'akola kye bayita senseless killings. Omuntu eyawandika senseless killings yamusindikira script ye n'amugamba nti njagala ogezeko gyekkaanya okole kye twantutenga comments. Kati ye n'abikola buli kimu kyonna n'abimusindikira. Kyokka ate ye n'amala n'akolamu copy. Naye ng'akyusizaamuko katini ye n'agituma senseless killings. Naye nga eyoli yali messages deleted. Kamuyisawo ne kamutuusa ebbali. Come on in. Yingira. You want a beer? Weetaaga ka biya. Beer sounds perfect. Biya si mubi bw'oba oyina mpaako. Who's this guy? Ono guy yaani? No. Boyfriend wo? Our sale. Nedda. Just came with. Sebo apartment yake eri mabega mu kirabu munda. Kwata ka biya k'obadde osabye. I used to love telling stories, crazy Nateranga nnyo okwagala okwogera stories nga nkyali muteezi obulalu. trouble. Ebiseera ebisinga ne zinsulanga ne mu ttabu. N'enkomekerera nga baasibidde mu juvenile. But you don't really want to know about all that. Tiwandyagadde kumanya bizibu byange ebyekkomera ly'obuto. Kubanga gye nafunira ne bino. It's not what you think. Tulowooza ati nali netta. Actually, a complete idiot, and I tried to break out. Nali musiru nali njagala toloka kuva mu kkomera. No, cut up my arms. Bwe bajja ne neesala emikono. Katemba yali mungi. Escape? Wali oyagala toloka. Too, it was awful. Butuufu naawe senga wali owandibadde oyagala otoloka. Oh, and I am perfectly normal. Naye kati ebyo nabivaako nafuuka kati kubeera normal. Sort of. Bwe kiringa bwe nnyinza okugamba. Going back to the script again. Kansooke mpite mu script eno nateera. Right? Yama ono It's obvious that he's pissed. Of course, he's pissed off. alabika munyiivu koona era munyiivu. Wabba ebitabo bye. Script. Saagibba script ye. Consciously, I lifted elements of his script and Nyinza okuba unconsciously na lifting elements ze yawandika mu script ye neziteeka mu yange. midway plot point. Naye sabba nzibe. In storytelling, Kali yagamba nti mbutamanya nyinza okuba bwe nali mpandika akatabo kange. Nakwata ekkubo ne mpandika ebifaanagana ebibyo naye sigamba nti nabba bibbe. to spin out of control. I mean, he starts to lose touch with reality. Kati ono jjama byatandise okukola alinga atandise okuluzinga touch ne reality. Them, like, class. Kasita akutte ekkubo okutta girlfriend kwegamba mu katabo alaga nti yatta girlfriend w'omusajja gwakozesa. Water and less problems with rain. Don't you think it's strange? Naye nga tolowooza nti kiri strange. His character and Karakita ze zaateeka mu katabo ke. play's name is Amannya gaabwe gagezaako okufaanagana n'amannya g'abaana abantu abafa eno. This is so cool. It's Butuufu kiri kuulu. a movie. Tulinga abali mu sinema eyaddala. V. Sinema. People are dying, my girlfriend. Abantu bafa girlfriend wange bamusegowooza sinema eyaddala. Kwegamba nga bwe biri mu katabo omutemu bwabitambuliza ddala eri ono. I think I should go. No. Ndowooza agenda. I miss what happens in the final act. Not a chance. And there's always. Yasalawo akwate kuba agende. Kuono nedda baba sigenda kuta ogende kubanga waliwo ekiyinza okugwawo ate nga neetaaga okimanya. Just stay here with. Alisi sigala wano osulewo ekiro ky'olwaleero. Ebisigadde tujja biraba enkeera. Olabye otya? Sebo Kabaka engeri akatabo gye katambula. Amanya newankubadde tegafaanagana at least initials ziba zifaanagana. Mu katabo akozesa Rodi ayitibwa Jack. Wano Rodi ono gwacunya ayitibwa Joel. Mukazi wattu n'akwate kuba agende yeerongoseeko. Buli kimu kyonna nga bwe kitambula mu katabo. Noono muri yo life bwe kigenda kimugoberera. Yatandise dde okweraliikirira. Budde bwakya ku makya. Time is it? It's 8. I didn't want to wake you. Taameka kono saawa zaawezedda 2 mbadde saagala kuzuukusa. You keep saying that. Where do you have to go? Kati wajja oyagala okgenda. Yeah, find out who this Ivan Raymer guy is. Well, Njagala sooka kumanya Ivan Raymond Gayaani. let me change. Tugende ku internet. Waliwo ka library kemanyi ke tusobola okgendamu kamala okyusa ku ngoye then tugende. Why don't you look in the top drawer?
lwaki tokebera mu top drawer? Dig beneath the panties drawer. Kebera wansi w'empale eziri omwo. Genda okuzza amaaso yasikanamu oluto. Guns and condoms. The girl always has to be. Mundu ne condom omwala Eva alina okubeera prepared. Omugamba kimuwaawu bw'ate ng'oba osusiza. Kati baakwati kuba agende ku library. Alina okunoonya kujjamu n'ayitibwa Ivan Reimer. Yamusindikira akatabo, message deleted. He's Ivan Reimer. He's taking naye nga bw'omanyi mu nsi munaye abantu bangi abayinza okugeza kuba nga bafaanaganya erinnya. tomorrow. Ivan Reimer. Great. Thank you. Alina ba Ivan Reimer mudidi baakubidde amasimu. More coffee. Kwongereka kaawa. There's at least 1,000 Reimers in there. At least ku nsi kuliko ba 1,000 Reimers. Ba Reimers nga 1,000. Character. You told us to look at character. We're focusing on plot. Like, ono yamugamba nti guy's name, kimaze okulaba kiri ekintu kimu kyokka. why he's doing it. Who is he? Tulina ofokasinga ku musajja. Ebiseera ebisinga otugamba tufokasinga nnyo ku characters wabula ka tulina ofokasinga ku Ivan Reimer. Lwaki agenda maaso n'ekikola yaani? Sounds like you learned something. Labika nga abaayiga buli lw'obeera mu kirasi yange. As a writer, but Kimanyi kiri ekintu kimu kyokka oyinza okuba nga oli writer mubi naye ate oli musomesa mulungi. Kati poliisi erina gweswamye. Well, if he isn't guilty of murder, he should be arrested for this script. Nze kyengenda ogamba kiri ekintu kimu kyokka bwe guba tegumusinga ku gw'obutemu. Then tugenda musiba ku script. Yabba script etali. It's pretty incriminating. First few murders are almost exactly alike. Style of killing, names are even similar. Sounds like enough to take him in. Ekyo kimala okumusiba. Abantu abattibwa bafaanaganyiza ddala amannya agali mu katabo. He didn't, then somebody should have done a fine job setting him up. Naye ate detective omukazi agamba ndowooza ono Jamal alabika si yakikola. so let's think this out. Detective omusajja n'amugamba nti bw'aba si yakikola kiba kitegeeza nti omuntu amusettinga up mugezi nnyo kamala omutuusa ku eyo point. So there's got to be something somewhere pointing us toward him. Wateekwa kubaawo ekintu ekisobola okugezaako tupointing eri Ivan Reimer kyakola. Ivan Reimer. Ivan Reimer. Russian? Maybe Reimer means something. Oba Reimer kirina kye kitegeeza oba biki? Pronounce that Reimer. Reimer okipronouncing otya? Reimer. 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 Mirna Chang. Min Cheng. The second victim. Victim addako. She had in her. Omuwala gwe baasekudde. It was like the Chinese. Yabadde ayinamu kano akantu akava mu Chinese cookie. Fortune cookie. Rich man, poor. Nga kuliko rich man, poor man, beggar man. Naye nga kuliko thief. Omubbi nga ali underlined. I mean, what is that? Kati olowooza. Fortune cookie. But what? Fortune cookie pepe yetegeeza ki? Yabadde etegeeza ki? Kiki? Says Millie's next. Kitegeeza gwoddako. Hide you. Adam. Nyinza kukweka wakoona Adamu. Yeah. Adamu alabika ajja kunkwekera kubanga Adamu alina akafo k'amanyi ke yali aŋŋamba okuwandiikiramu. There's just some schmuck in the wrong place. Ono omutumbaavu ye bambi talina nsobi. Connection to Twamukwatidde mu kafo kakya mu kaseera kakyamu kona alina connection n'eri Joel. Kati kye tuba tukola tugoberere ono. Joel bw'anaamukubira essimu tujja gezaako mufuna. You're gonna be safe with Adam, okay? Ono kyava asooka amwandikira ebbali. You're right. Leaving you here? I know, but you have to. Olina okukwata ekkubo genda nkwegayiridde. If something happened to you, I don't know what I would do. Mutuufu singa ekintu kyonna kikutuukako simanyi kikyakkola. Kati akubidde Adamu n'amugamba sooka ojjogezeeko okunnyamba. How long? As long as it takes till Kigenda twala bbanga kikoona akaseera konna ke kinaatwala. On the hour. every hour. Keys. Buli ssaawa nkubira essimu kono buli ssaawa ngenda kukubira essimu. Yeah, okay. Kale sooka ompe haaga. Look, Labayo. you be careful, okay? Beera mwegendeeza owulidde. And, what? N'ekirala. Njagala weegendereza emikono gy'omanyi oyo etakwatiridde bakazi woowe. That's all. That girl. Oh, yeah. Kaaka akawala ukamanyi nti ye. So. I saw her in his class. Nakalabako mu kiraasi y'ako akawala. Kati gwe kyoba okola omanyi? Where you going? Olaga waati? Gwe goberera abalinze kangende mu library ndabe kiki kabadde kakolayo. Kali musala twakutte nakya kuba kitegedde nakya kyebeka yagenda okuddako. N'amuteeka mu mmotoka ya Adamu. Adamu n'amugamba nti agenda mu mukwekere.
yasigale ng'agezaako kudisaifinga ensonga eno. Thief yabadde ategeeza ki? Omubbi yabadde ategeeza ki? Tinker, Tailor, General, Sailor? No. N'asooka lowooza mu bantu bonna abaze battibwa. Soldier, Sailor's the same. Adisaifinga nsonga. Wabula ensonga efuuse jike. Tinker is Jeremy, Tailor is Myrna Chang, seamstress. Soldier, charged, Sailor. Tinker, Tailor. Nakyano detective waze. Now what does it mean? Last verse, what's the last verse? The last verse is doctor, lawyer, Indian chief. It's Claire. Claire's the doctor. Lawyer's Millie. Millie, counsel. Who's the lawyer? Who's the Indian chief? Is it me? Am I chief? I can't be the Indian chief. Muyinza kubeera mu ngeri ya chifu. Kere agenda okuzza amaaso okwekaanya. Waliwo obwedda kyatanabagoberera. Holy shit. Yesu Kristo banayi yatunulya kadi ya munywanyi we nga mayiti esooka bwe yagwa waliwo ekizimbe nga kuliko posta ya munywanyi we. Mayiti eyokubiri we yagwa nga kuliko posta ya munywanyi we. Ne girlfriend we gye yafiira nga waliwo posta ya munywanyi we. Zino posta zigezaako okulanga biki by'aba atunda. Ate ennaku zino ekirombo aba agenda kukola. Yakimanya Adamu alabika ye mutemu. Kyokka Adamu n'akatabo ke yali akasomako enfunda egiwera. Unagenda okujja okwekaanya. Yimirira Brant, togenda. Brant, togenda. Doesn't matter, you gotta come with me. Nze mbadde ngenda okukubira essimu kote kina amakulu olina okwata ekkubo gy'oweewo eri poliisi. Don't you get it? Naye gwe tokifuna. Kyali wange yagenda maaso n'okutta abantu. Yuli adduse. Amugambye gulabika tokifuna. Kyali wange yagenda maaso n'okutta abantu. Adamu. Detective Lavery, code 4, murder suspect fleeing. Banaye, murder suspect wuna agenda. Police! Miliza motoka fuluma. Nenda ku mulimu gwa government. Yaga kunjita. Detective Lavery, code 4. Kati detective ono yajja agoberera Adamu wajja atute nakyala. Yajja asembera amuvaako mpola emabega. Neno gyamulesese bwe waliyo posita y'ekintu ekiraga nti ekizimba akitunda. Kati yakuba essimu ng'agikubira nakyanga amugamba nti kwata ekkubo bw'ofuna message ono dduka nga bw'osobola. Dduka munywanyi wange Adamu mutemu. Mwesonyiwe. Oŋŋambye nti omanyi omutemu. Bali njagala osibe eggaali tugezeeko okwogera. Kaakana Joel. Gwe mbulya wa wooli. Sije nkukime nkutwale. Nyina ogezaako kiyimiriza kino onoosonyiwa. Omutemu munywanyi wange. Breedlove, where are you? Katonda yasooka n'akubira Breedlove. On North Parkway, they just went. Ndi wano ku North Parkway. Bano badde bakakwata ekkubo kuyingira eno munda. I just missed him. He thinks it's Adam Brickle, so be ready for. Jama ono mu minsi nze beera mwegendereza aŋŋambye nti Adamu ayinza okuba munywanyi we yagenda maaso n'okutta. N'asooka ateeka olute ebbali. Amugambye yegendeeza omutumbaavu ajjeeyo. Oh my God. Yesu Kristo. Okay. Adam was making me call. No. Listen to me. I'm very close. Ndi kumpi. There is a detective following you. Waliwo detective agenda maaso n'obbagolera emabega. He's got a gun. Omusajja akutte emmundu. Adamu. What does Adam want? He won't kill me if you come by your. Ayagala ki? Aŋŋambye tagenda kuzita singa okwata ekkubo okujja mu bwangu ddala. No. Nedda. All right, I'm almost there. Ndi mu kkubo nzija. Sarah, okay. Tokyeguka. Banayi. Adamu seba akutte emmundu. Olw'obusamaavu abadde yeerabidde eri maaso waliyo omuti. Abadde alobedde ku motoka ya detective. Yakwata kuba afuluma emmotoka. Kwe kujja ng'asembera. Nagambye yakayise messages deleted. Obubaka busanguddwa. Ono detective bamufumisedde ebyasi.
asooka najjayo olutolo yabba mu apartment ya nakyala mukadrowa. Adamu gwe ssebo Adamu agenda maaso n'okutta abantu. Nzize nzize ndi nzekka nga bwe wagambye sina muntu yena gwe nzize naye. Adamu oli luddawa? Adamu Listen, I stole your script. wuliriza. I'm sorry. Bwe mba nabba script yo njagala ogezeko okunsonyiwa. I was desperate. Oba osanga nali desperate nga njagayaga nga noonya nange ekinampisaawo. Atandise okwogera amazima lwaki yabba script yeyo. Mbu yali so desperate nga anoonya ekimwisa kubanga ebibyo bye yawandika nga byali tebiyitawo. Kati bwe yatula mu script eno ng'alabira ddala mu butuufu nnungi yeetaaga kukyusaamu katini. Koona oluggi. Kabaka taliyo. Wewe waye Jowero kwati kubo jeno muna ebyayo none sheda. Jowero nzuno wegene omutuba fa ine mbwashi. You're fine, I'm okay. Manaye mudu sheko. It's alright. He's got a gun. He's here. Omusajja ine mbwashi tuduke tuve wano. I'm gonna kill you and then me. My God, my car. No. Wait. He left his keys in his car. Ebisumuzo. We gotta find the keys. Come on. Tuino nonye ebisumuzo tuvana ngo budde bukyali. They're in here somewhere. He left them here. Bili wano. Find the keys. Nonye ebisumuzo. Kumbe rodi avaayo. He's got a gun. Aina mundu. No bwakyuka. Obukubi byasi. Akasekude bullet. Kati ono kwe kujja yekanye. You did it. Okikoze boy. Lindako. You do it, but maybe you actually did it. Okikoze munayo omusse. Did you really think his script was better than yours? Dala kyobadde oyogera lindako. Sokulaba amaaso ge. Omutwe gulaga nti yabadde asekuddwamu. Omutwe gwe nga gulaga nti yabadde asekuddwamu. Ate kino sebo kyabadde akutte tebadde mundu ebadde simu ng'ate alaga nti abadde akubira ono. Abadde talina mundu. Why should he? Lwaki aba abeera ne mundu gasiya? Ye kazi obwedda sebo ke katemu. Bafumita ono buno obuntu bwa ice pack. Now that's what you call a cliche. Ekyo kye bayita cliche. Ice pick. Ice pack. What did you say? Wagamba otya mpozi? Couldn't possibly work. Mbu tesobola kukola. What do you think about it now? Kati ki ky'ogirowoozaako? But with a twist. Naye ne katwisi kentaddemu. That's what makes it work. Kyekireetera ekintu okukola mu sinema. Okitegera. The audience always loves to be surprised. Omanyi abantu baagala nnyo okubanga bali surprised. Full of well-placed clues. Nakulekeddewo bumpless cruise n'ojja ng'ogoberera. All I needed. Nga gwe kyolowooza nti Adamu yatta ekyo kyokka kye nabadde neetaaga. I took your class 2 years ago. Emyaka 2 natula mu kiraasi yo. Attention to me. N'ogaana okumpa attention. My script. Neekusindikira script yange. Nga neetaaga comments. Steal it. Gwe ssebo wabba nzibe. Ye kanono ke kawandika message deleted. Gwe wasalawo kubba nzibe. Mwamwe mumanyira. You always told me that the protagonist wangamba nga protagonist is a villain. kwegamba ebiseera ebisinga olina omufaanaganya villain Did I make you? oba omuntu eyandibadde nga kibanda mu sinema. Ntuukiriza ekyo ky'obadde oyagala. You said that I could trust you. And I believed in you. Nakwesiga nakukkiririzaamu Made me. wabula ate n'ogezaako okufuula omusiru. Just like everybody else. Olinga abasigadde we baali bammanyiira.
n'asooka akwata amafuta. No. Omanyi? When I was little, my mom used to lock me in a closet. Bwe nali omuto mamange yateranga okunzigalira mu closet. So that my dad wouldn't find me. Kwegamba kitanga aleme kushikana. A can of gasoline. And I lit the house on fire. Lunaku lumu ennyumba n'enjokya. It was the warmest I had ever felt. Wabula lyebbugumu lye nali nfunyeko kusya Katonda lyokka eryo. Nga maze okwokya ennyumba ne mmange nga mwali gasya. Kakati naawe ngenda kutta. Yoyo we yakachekwa bullet. Your fish on aitibwa bleed love. Ukashakudde boy. Ono toduka nasooka kasukuma muli kagudde wabula kasekuzi kyekirungi ne kajja katandike boy toduka sebo kekabadde kagenda maaso n'obikola nga kagala kwesasuliza ono kamuwandikira sinema yako ne kagimusindika ne kamusaba comments ya banzibe ate naye ayogedde amazima nti mutuufu sinema yagibalwa nsonga yali ayaggayaga ng'anoonya ekiyinza okumuyisa kubanga ebyo bye yali awanika teri yali abifaako. Toseguka yimirira osaaga ogenda kukuba kasaale ekyo kye bayita cliche kintu kiba kya bujega nnyo ekyo ky'oba ogenda okukozesa. Olina akananka wansi ke nakufumiza kati golowooza kijja kubeera kyangu okukuba akasaale. The dialogue is going to need some work. Iyo dialogue yejja kuba yeetaaga okuterezaamuko. Bw'oba owandiise sinema ng'eriwo etyo nti omutemu bagenda mutisa kasaale. Bwe toseguka ofisa nazo omukazi alowooza ono ye mutemu. Detective help me. Nyamba Ansekudde ayagala kunzita. Detective, he's going to kill me. Agenda kunzita bannaaye. He's going to kill me. Agenda kunzita nyamba soko munyambe. Put down the weapon. Gweteka wansi akasaale oba si kingenda kusekula bullet. Detective alobye. Oyina sekendi emu. Wayo oyina okuzikiza ekigamba kano ke katemu. Ne basooka bakuba nakyala bullet. Rodi! Bakasaale mu lubuto. Boy. Bujanga wanika sinema lera gibaddemu. Kati wayita ebbanga musatu yasooka n'akwatibwa. Balina okunoonyereza ebisigadde eby'omusango. Basooka ne bamugya waliwo gwaze okusiikana. Joel. Dare I ask, how do we do? Bigenze bitya? I did my best. I pleaded. Wayinzikiriza? No, you're mbalumbye ne mbawa. very difficult. Babadde bazibuzibu okumatiza. Kye kituuseewo. Ballpark, what are we talking about? Oh, it's happening. 7 to 9. I know. Bagambye nti cruise zirina kubeera 7-8. But, I don't know what to tell you. Naye saagala kugamba kirala nnyo naye. 7 to 9? Cruise zirina kubeera 7-8. You don't think we can do any better? Oza tesobola kusukka ku ekyo kwabo. All right. Let's close the deal. Kati deal giclosing. I'm gonna push for the 900,000. Ekyo nakimaze dda era ne mbagamba tuwe emitwalo 10. On director and cast. Ne mbagamba nti ogenda kubeera ku director ebyo bwe beetaaga okumanya director omulungi gwe n'ebya casting ogenda kubeera gwe. Anything about my trial, did you? Tonawuliza ku bya musango gwange. Defense team. Okay. You know, I Omanyi? stuff from a few. Mu biseera biri ebikadde nasomanga ebintu byawandiikanga. Yeah, it's not very good. Tebyali birungi, eh? Did you come up with the Naye ate character? idea karakita ya Mira wagijjawa? Compilation of people, mostly it's just me. Waayo ebisinga byonna nze yabiyiya. Great script. Script simbi. Najjukira. What you know. Manyi taata yangamba owandiikanga ky'omanyi. Kati musajja watu experience yonna gye yayitamu yafulumyamu script ya sinema. Yawandiikamu script n'agitunda era bagendamu emitwalo 10 egya $. Aya. Mukama abankumire. Mweraba.